Yes, Hope of Life in Christ Media, tukola musiza ko ena buli omujoli mukama waffe. Obulamu bugamba butya era bibaddeyo otyeyo. Tukulisaayo okuva mu kibuulu kya WhatsApp, bibadde nga byavuddeko. Ne mukama ayibadde kubanga tukomyewo nate tusobola okubanga tukomawo naawe. Tuyiga ate ekigambo kitukuvu, Bayibuli, ko nga tutegeera n'ebimu ebiri mu kitabo kya Quran ey'ekitiibwa. Leero tugeze ku episode yaffe ey'e11. Episode ya 11 erina omutwe ogamba nti Katonda asindika Yahaya oba Yokaana okukakasa ekigambo kye oba muyite Yiisa. Ti Katonda asindika Yahaya oba muyite Yokaana okukakasa ekigambo kye oba kiyite Yiisa eri abantu be. Episode yaffe ey'e11 tetukomyewo nayo ate olunaku olwaleero. Katusabe aye tugende mu maaso. Katonda kitaffe omulungi omwagalwa, tuyigirize ekigambo kyo kineeno era otulungamye mu kyo, tukitegeere ddala tukikole ku bwa Yesu Kristo mukama waffe. Amina. Kale tugenda kubanga tulabira ddala nti nno Allah oba Katonda asindika Yahaya okubeera nga akakasa ekigambo kye oba muyite Yiisa. Tugenda okuba tutambula olunaku olwaleero. Jangu nange mu Surat Imran. Katusome mu Surat Al-Imran nga ye sura ey'okusatu aya eya 39. Ono twasomawo dda ne tugenda kubeera nga tuddawo ko kati nnyo ate tujeyo kugana makulu tumale tuyongereyo mu maaso. Tugasooka tulabe wane tumale tuyongereyo mu maaso nga tulaba sura yaffe eno Al-Imran. Ano Quran yegamba malayika n'amukoowoola bwe yali ayimiridde ng'asabira mu ssinzizo. Malayika n'amukoowoola bwe yali ayimiridde ng'asabira mu ssinzizo. N'amugamba nti mazima Katonda akusanyusizza ng'akutegeeza nga bw'onoofuna omwana ayitibwa Yahaya, ng'akakasa amazima g'ekigambo ekiva eri Katonda era ow'ekitiibwa era eyeekuuma era nabbi abalibwa mu balongoofu. Malayika n'amukoowoola bwe yali ayimiridde ng'asabira mu ssinzizo n'amugamba nti mazima Katonda akusanyusizza ng'akutegeeza nga bw'onoofuna omwana ayitibwa Yahaya, ng'akakasa amazima g'ekigambo ekiva eri Katonda era ow'ekitiibwa era eyeekuuma era nabbi abalibwa mu balongoofu. Bw'etyo nno sura Al-Imran bwe tugambye nga esura ey'okusatu aya ya 39 nti malayika Gabriel ndowooza yatumibwa malayika ono n'agenda eri omukyala. Jjukira Yahaya taata we Zekaliya oba Yokaana taata we Zekaliya ne maama we Elizabeth. So bano eno malayika yatumibwa Allah eri gye bali nga bategeeza. Jjukira Elizabeth ayitazaala nga maze akabanga. So kati Allah abatumira ono omukyala abatumira omubaka malayika ono okubeera nga bategeeza nti Allah basanyusizza era bagenda kuba nga bazaala omwana. Omwana ono erinnya lye agenda kubeera Yahaya. Yahaya ye Yokaana. Nga Yahaya ono yali wakakasa ekigambo. Mujjukire Yahaya yono Yokaana wa Bayibuli ajja akole ekkubo lya Yesu Kristo, ajja bategeeza Yesu Kristo. Kigambo Yesu Kristo ate katukimanyi bulungi nnyini ddala kubanga Yokaana Yahaya ono mu Yokaana emmwemu akakasiza ddala n'atugamba nti kubeerere waliwo ekigambo n'aba wali Katonda, kigambo n'aba Katonda, nga kigambo kwayogerako Yesu Kristo. Kitegeeza Yahaya ono yali azze Allah yamutuma okubanga ajja okakasa ekigambo, ng'ekigambo ono simala ye Yiisa oba ye Yesu. Yahaya omulimu gwe yatumibwa gwali gwa kujja kubeera nga kakasa ekigambo, ng'ekigambo ekyo kyali kiva eri Katonda, ng'olwo yali Yesu Kristo yali ava eri Katonda era omwana wa Katonda. Wetegereza bulungi nnyo sura Al-Imran ey'okusatu aya ya 39 weyongera okuba nga otegeerawo amakulu agaliwo. Ate wovaawo gye mu Bayibuli nawo ogatteko weebuuze ku kitabo kineeno nakyo. Bayibuli mu kitabo kya Luka essula 1 onyirwa 13 mpaka 17 nawo njala tusomewo ate tumale tweyongereyo. Luka essula 1 onyirwa 13 mpaka 17 Bayibuli egamba bw'eti, egamba naye malayika n'amugamba nti totya Zakaliya, kubanga okwegayirira kwo kuwuliddwa. Mukazi wo eri Elizabeth alikuzaalira omwana ow'obulenzi, olimutuuma erinnya Yokaana. Olisanyuka era olijaguza, era bangi abalisanyukira okuzaalibwa kwe, kubanga aliba mukulu mu maaso ga Mukama. So talinywa mwenge newankubadde ekitamiiza, era olijjuzibwa Omwoyo Omutukuvu okuva mu lubuto lwa nnyina. Era bangi mu baana ba Isirayiri alibakomyawo eri Mukama Katonda waabwe. Alikulembera mu maaso ge
mu mwoyo n'amaanyi nga Eliya okukomyawo emitima gy'abajjajja eri abaana n'abatawulira okutambuliranga mu magezi g'abatuukirivu okutegeera Mukama abantu abateeketeekebwa kanviddemuko. Naye malayika n'amugamba nti otya Zekaliya, kubanga okwegayirira kwo kuwuliddwa mukazi we Elizabeth alikuzaalira omwana w'obulenzi, olimutuuma erinnya Yokaana. Olisanyuka era olijaguza, era bangi abalisanyukira okuzaalibwa kwe, kubanga aliba mukulu mu maaso ga Mukama. So talinywa mwenge newankubadde ekitamiiza, era alijjuzibwa Omwoyo Mutukuvu okuva mu lubuto lwa nnyina. Era bangi mu baana ba Isirayiri alibakomyawo eri Mukama Katonda waabwe. Alikulembera mu maaso ge mu mwoyo n'amaanyi ga Eliya okukomyawo emitima gy'abajjajja eri abaana n'abatawulira okutambuliranga mu magezi g'abatuukirivu okutegekera Mukama abantu abateeketeekebwa. Eliya manyanga Yokaana oba mwite Yakaya yali asingiti malayika yajja nategeeza taata we Zekaliya ne mama Elizabeth tumana gwagenda okuzaala agenda kubeera mutukuvu era tali wakunywa ku kitamiiza kyonna akagubeera omwenge. Bw'atyo Mukama yali amuteekateeka okubeera ng'ajja okubeera ng'atema ekkubo, okubeera ng'akomyawo abaana ba Isirayiri abaali bawabye ng'endiga, okubeera ng'abakomyawo mu kkubo ery'obutuukirivu. Era omulimu ogwo Yokaana yagukolera ddala, Yakaya yagukolera ddala. Omulimu gw'ajja okukola gwali gwakujja kubeera nga kakasa ekigambo ekiva eri Allah. Ekigambo kino kirala yali Yesu Kristo. Toba Yokaana omubatiza, ono Yokaana yennyini era gwe njogerako, omubatiza era ye Yokaana ono kutwala mu Yokaana ekitabo ng'ekyenjiri. Omulimu gwe gwajja okukola gwali gwakujja kubeera ng'atemera Yesu Kristo ekkubo, okubeera ng'ajja kukola Yesu Kristo oluguudo, okubeera ng'ajja era ajja abagamba twabira ne museza ffe zayita nti yajja kakasiza ddala biki ebyo Isa yali agenda okubeera ng'akola, ng'okubeera ng'ajja amutegekere ekkubo wagenda okuba ng'ayita ng'agamba n'abantu yajja ennyuma wange, ajja ennyuma wange. So waliwo yali ajja ng'ava emabega we, ono yali mulala, teyali mulala nnyo, yali Isa owa Yesu Kristo mutabani wa Mariyamu. Ebyo nno bisobola okuba nga kutuusa ku lunaku olwaleero n'okutegereza ddala nti ddala Yokaana ono oba Zakaliya manyanga Yahaya yali azze kakasiza ddala nti waliwo ekigambo ekiva eri Allah oba ekiva eri Katonda, ng'ekigambo kino kyali kirala nnyo, yali Yesu Kristo kuba ekigambo. So wano twayitawo dda mu biseera byaffe biri ebyayita era kakasa nga twategeerawo ddala bulungi, twagadde okubeera nga tweyongera okuba nga tukunywereza ddala utegeere ddala biki bannabbi bwe bakakasa. Mujjukire lwasooka okuba nga tulaba ddala bannabbi boogera biki, Torah zoogera ku ki, ate ne Zabbuuli zoogera ku ki, ku Yiisa. So wetubadde tukyajja nga tunyweza mu nnaku zaffe ziri zibadde ziyise, nakakano togedde okuba nga tukakasiza ddala nti nabbi ono Yahaya yali azze kuba nga kakasiza ddala ekigambo ekiva eri Allah oba Katonda, ng'ekigambo kino tekyali kyala kinyoofi kyonna kyonna, wabula nga ali Yesu Kristo yennyini mutabani wa Mariyamu. Kwagaliza okuwuliriza okulungi anogoberera okulungi kukubiriza okweyongera okuba nga osubscribe ku YouTube channel yaffe bw'ato tonakubeera ng'ogisubscribingako eri mu mannya ga Hope of Life in Christ Media. Agendayo likinga, subscribinga ate viewinge, tweyongere okubeera nga tuyoga ekigambo kya Katonda wamu naawe okuyiga Quran kwate ne Bible. Mukama akumpeera omukisa kwagaliza olunaku olulungi, abeera mulungi era weeraba.